Ensonga z'okugugulanira ennyumba za kalina ezimanyiddwa nga permanent flats ezisangibwa ku luguudo oludda e Hoima zongedde okwetuuka oluvannyuma lw'enju ezikaayana okulemerera okutuuka ku nzikiriziganya. Ennyumba zino ezali ku plot to block nga kati zaatemwamu n'efuuka block to plot 399 ezisangibwa mu Jambula zone mu ggombolola ya Kampala Central zikaayanirwa abantu abasoba mu basatu okuli Madina Nassali, Zara Investments ekulwa Petros Fitri, Pozi ne Hassan Mugoya. Saaka abatuuze abazisulako nga bawakanya abasatu bano okwagala okubagoba mu nnyumba zino mu ngeri emenya amateeka. Nsisinkana bakwatibwa nk'ensonga gye babaddemu n'omumyuka wa RCC owa Kampala Central Nsubuga Shafik Ali. Saako ne poliisi n'abakulembeze b'ekitundu abamu walemeddwa okubaako okukkanya okwesimba kubanga kizuuliddwa nti abamu ku batuuze b'ekitundu kino ensonga baazitwala dda mu kkooti. Kyabuvunaanyizibwa nnyo ene keesi in kkooti okujja n'okinyonnyola RCC oba RDC waki nze nendiployinga wano nekola ki nembagamba wano Madicas takkirizibwawo, Mugoya takkirizibwawo, n'omwami ani omulala Petros takola ki neepo ensonga zange nti bano bajja baagala kwivictinga bantu ki in so many circumstances in Kampala twalya ebyoluyeetiye nga bijja nebikola ki nebimenya ennyumba eno oyinza okwebaka newomenyeramu omukazi nebukola ki so ebintu byonna byonna nnyimidde saidi ki. Nsubuga Shafiki nga yamyuka RCC wa Kampala Central naye ategeezezza nga bwe waliwo ensobi mu buguzi n'obutunzi era n'alumiriza nga bwe yasinkana ne Mufti Mubajje ayogere ku nsonga zino. Toyinza tegeera kyange hatta nga omaze kwogera nange kati problem ki gye mulimu mulina kkooti ze mutuulamu ne musalamu ali ajja kukola ki kati gwe wandeete nemmayo bansiibusembusa nange nenkubuuza gwe wandeete Kampala bansiibusa ki naye naawe olina right ebuuza kyokka nga ate essimu yange ekola ki essimu yange ekola ki kweri ate ofisi ziri ki ziri open so intelligence yawe gyenfunye emala omwana omunaaba anya enkanze mukaddemu engalina emiira mukola emisimu oba nimba enyumenga emisimu. Nsubuga wabula agamba mu nsisinkano eno yazze kuzuula kituufu kyennyini so si kusala musango kubanga kizuuliddwa nti gwali mu kkooti ng'ate kwaliko n'ekiragiro ekiyimiriza ekintu kyonna. Kati neekanze nnyo mukoddomi wange yawasa sisita wange same father same ki ayinza okuba ne kati alisalayo victim wekizuula naye victim era ajja kgenda oyo ayogera nga muka akola ki abaana be abaana bange kuba yatuzaalamu musegedde naye lwaki ofisi zino teziyimirirawo kubanga ali asitandinze yekka neba standalone obeeranga n'abajulizi ku bintu kikumi n'ofunayo abantu abo ne baga omusajja yayatula n'ayogera kino na kiri I've received this. Ng'enkayana zino zaatandika